Yes, okay. Tugitandikiddewo. Wings Films. Begasa omukutuusaako entandikwa. Nagaye bagiyita Mala. The Loving Ghost. Etandise. Sesimba Tadeo ne Seruwo Brian. Bakalese mbutongole. Vije Edike. Nembegatako kakutuusaako. Budde bwa misana. Oba oliawo obudde obwakakya. Tutandikira eno mu kitoogo. Tutandika n'azimu oba lye bayite sanamu. Nagambye tugenda kugiraba. Guno muliro mu kitoogo tewali n'omu aliyo. Wabula azimu oba oliawo gy'awangaalira. Nagambye tugenda kugiraba. Mwesibe enkoba munywere. Ngambye tugenda kugiraba. Gwatambula mpola ne gujja nga gusooba. Ngambye gano matwale gaagwo. Gwatunula erudda ne gutunula n'eno nga tewali aliyo. Gwagala kukola ki ne gwetegeeza. Ne gujjawo embeera yonna eraga nti ddala tewali agulaba. Ne gufuuka omukazi omulungi. Nagambye tugenda kugiraba. Bagiyise Mala. The Loving Ghost. Ne yeeterezaako n'akwata ensawo ye bulungi. Akaviri n'akatereza bulungi. Nagambye munywere. Nabagambye munywere. Yamaze dda okutuuka mu VJ Ediz Production. Batambula mpola ne guvaayo oba oliawo mu kitoogo. Gulagawa. Nagaye tugenda kugiraba. Kati nno gwalumba tawuni kunoza ni bypass. Abali awo mwenna mutegeerawo. Watunula eno oba nkwate lino oba nkwate liri. Naye kale kankwate eno erigenda ekajjansi. Ne guyimirira ne gutandika okulumba. Gwolekedde kibuga. Nabagambye abali mu kibuga mwenyweze. Kati ayolekedde kibuga mwana muwala mubalagavu. Naye ffe abakatandise tumanyi waje bitandikidde. Ne gutambula. Vije Edike ne kano nkaleese. Gugo kunoza ni bypass oba bigenda kuggwera wa. Mwana muwala omulungi teyalinya na taxi. Ebigere bimweyimirira kyava atambula mpola mpola. Alumbye kibuga. Bakayise Mala The Loving Ghost. Wabula gwakaagala ojja kuyita ku 0783 4 16 oba oliawo 83. Njagala weetegeze film. Twavaayo twamuleka mwana muwala oba oliawo alumbye kibuga oba agenze kajjansi oba gayaza aizulu. Twadde eno tewali omwana w'essomero bwali budde bwagenda ku ssomero. Maama yamuyita nti owaaye Natalia sooka olindeko mbeeko kyenkugamba. Kusaba kyekikulu munnange. Kati maama yamugamba oba oliawo omwana wange Natalia sooka olindeko tusooke nga tusaba. Tosobola kubanga ogenda ku ssomero ne weerabira okusaba. Bwatu yamukwatako babe nga basaba. Omuwe obuganzi yonna gyatambulira ku ssomero batiki. Yatandika omusabira nga bw'asaba Yesu Kristo oba oliawo Omunazaaleezi abe nga amuwa obuganzi ku ssomero n'ebibuuzo munnanga abe nga abiyita bulungi. N'omwana bw'atu yasabira maama we nga bw'omanyi amaka g'ekyavu. Maama asabira muwala we atuuke bulungi ku ssomero. Wabula ne muwala we asabira maama babe nga babeera bulungi oba oliawo ewaka. Emirembe weegiri. Wabula maama ayagala muwala we. Vije Edike neno nze njituddemu. Kino kyaffe kyawano. Obeere wampisa, obeere mwana mukaka mungera bulijjo bw'oli. Kati olwamala osaba essaala maama yamukuutira mwana wange njagala obeere n'empisa. Njagala obeere mwana mulungi kubanga nze nkulaba ne kafeesiko aga Katonda kalungi era mwana wange onyirira. Wayise bulungi ofokasinge ku by'okusoma. Nsuubiza nti ogenda kuva ku birooto byaffe. Maama yamugamba tuyise mu bizibu bingi era mwana muwala oba oliawo nsuubiza titogenda va ku birooto ebyo n'ebirungi bye tuyaayaanira. Ky'oba omanya zisobola okutumulisiza ne tuyita mu kizikiza. Yayongera omukuutira embeera gye balina oyitamu. Nkoze maama.
wabula kano kamugamba nti maama nkuze tosana kunneeraliikirira kubanga akagambye nti wadde ebirubirwa byaffe n'ebirooto byaffe biri walanga emmunyeenye naye ate emmunyeenye eyo zezimu zisobola okutumulisiza ne tuyita mu kizikiza. Maama abulira kawala kaakato oba oliawo ka Natalia njagala weetegeze firi bagiyise Mala The Loving Ghost vijje edike nze njituddemu kino Kinnayuganda kyaffe ky'abaana baawano nabagambye mwesibe munywere ngamba singa nsobola okufuula buli kimu ekyangu gy'oli kati kamugamba nti maama muli ngamba singamba oba oliawo nsobola okufuula buli kimu ekyangu gy'oli n'okukirawo. Mukazi wattu yagamba munnange mwana wange wabula omuntu oyo ali muggwe munda asobola okutuukiriza buli kimu era muwanguzi. Njagala weetegeze firimu maama abulira kawalake awamu n'okukagumya bw'atyo yakwata ku kikondoolo kye mwana wange njagala kuwaayo akasimbi katono ogende onoolyamu ku ssomero. Kawuliriza kagamba maama mpulira yasumula ku kikondoolo najjayo akasente akatono ke yali ayina mwana wange genda olyeko 12,000 nze ne bwembeererawo ne benywa amazzi. Maama yagamba nze ne bwembeererawo nenywa amazzi naye nga mwana wange tosabiriza ku ssomero. Abaana ab'obuwala bayita mu mbeera oba oliawo ey'obwavu n'afundikira ng'akoze kyatandisanye ekkola yamugamba mwana wange genda n'akasente akatono kenkuwadde wabula tosabiriza kamugamba baayi naye n'akasiibula mukazi wattu. Mukama Katonda ono ebirooto byange byatuukirira webale kuwulira ssaala zange Mukama. Kati maama mukazi wattu yasigala asabira kaana kawala awamu n'okwebaza Katonda nti Mukama ebirooto byange byatuukirira webale kumpa mwana ono agenda okunzija mu bwavu. Mwana muwala Natalia oba oliawo Natalia njagala weetegeze firimu bagiyise Mala The Loving Ghost yagamba nti munnange oba oliawo omwana ono yagenda okunzija mu kayumba kano. Mukazi wattu yasigala asaba saako n'okwebaza Katonda. Wange obaana alabika atya si ye mweru bannange ngenda kwesiba nnyirire ntereere. Yasigala yeewaana saako n'okugamba awamu n'okukuba obufaananyi omwana we bw'agenda okulabika oba oliawo ku lunaku lw'amatikkira naga nti we banaamutikkira si ye mweru nja kwesiba nywere omwana wange ajja kuba ndeetedde essanyu. Kale mukazi wattu yasigala ali awo ng'abirowoozaamu bwakuba obufaananyi saako n'okwenyumiriza mu mwana muwala oba oliawo Natalia muyite Natalia vijje edike nze njituddemu olwaleero nagambe tugenda kugiraba bagiyise Mala The Loving Ghost nayo nno twavaayo twadda ku luguudo lwennyini olwa Northern Bypass tulaba omuvubuka ajja ajoginga budde bwakumakya kyediseeti kye ku mutwe ajja addukaddukamu oba omanyi oba oliawo obudde bw'okumakya. Njagala weetegeze firimu yadduka akatemeera akawera najja nga ajoginga nakugambye gwe ajagala osobola okugisanga ku YouTube bagiyita Mala The Loving Ghost tugenda kugyekkaanya nabagambye mwesibe munywere abaana baawano baana Bannayuganda bakuzanyidde mu firimu nkuyanja oba oliawo bazizannye nga tewuteekayo mwoyo naye ke kaseera ojja kulaba eno oba oliawo onoogamba nti musajja wattu yajja ajoginga budde bwakumakya addusa akatemerero oba oliawo akawera akeera kujogingamu oba oliawo musajja wattu gyoyinza okuyita physical exercise oba oliawo n'okusala ku mubiri yadduka akatemeero kaali kawerako. Njagala weetegeze firimu vijje edike nagambye Ebinayuganda nga bino tugenda bikutuusaako. Njagala weetegeze firimu nagambye ku 0783 44 16 oba oliawo 83 wogenda okubufunira. Akalabidde ku TikTok naawe akalabidde ku YouTube twamuleka ajoginga twadda ku mwana muwala Natalia agenda ku ssomero kati nno okuva ewaka n'okutuuka ku ssomero mukazi wattu waaliwo akatemerero ng'alina kutambuza oba oliawo bigere asaliikirize mwati atuuke ku ssomero. Yatambula mpola mpola nagambye waliwo akatemerero ayite eno mu bukubo oba obuwunjuwunju asaliriza atuuke ku ssomero mukazi wattu gye yali asomera. Jjukira maama we
amwenyumirizaamu oba oli awo yagenda okumutuusa ku lyengedde. Njagala weetegeze firimu. Yajja atambula mpola mpola agenda atuuke ku ssomero. Nagambye vijje edike tugenda kakwata mpola mpola wabula ate nga muliro. Nabagambye mwesibe munywere. Kino kina Uganda bakiyise mala, the loving ghost. Yatambula akabanga akawera oba oli awo atuuke ku ssomero. Yajja asalinkiriza oba oli awo teyagoba main ayite eno mu bukubo bufundafunda ajja atuuke ku ssomero. Njagala weetegeze firimu. Mwana Natalia ayambadde anyumye kati noono omuvubuka eyali ajogging. Hi Nat. Oyamusangira. So, Is it now? how are you? I'm fine. Yamubuuzaako naye n'amubuuzaako. To catch up with you. Namugamba nti mbadde ntraininga oba oli awo obudde buleme kunkwata nkusange. The clouds. Musajja wattu yatandika okuwaana kaana kawala balabika bamanyaganye. I have dreams beyond this town. I can't risk being distracted. Kamugamba nti munange nina ebirooto ebisinga ne ku tawuni eno gyondaga. Munange era saagala oba oli awo agenda kuntaataaganya kunzijja ku birooto ebyo. I know. I just want to help you. Yamugamba njagala kukuyamba. Together, we can achieve something in the future. Namugamba era nkimanyi nti bwe tunaabeera ababiri oba oli awo tuyinza okubaako gye tutuukako mu biseera byaffe ebigenda okujja. My education and make a difference. Kamugamba nti essira njagala kulissa ku byakusoma era nkolewo ekyenjawulo. I just want to be a partner. Musajja wattu yalemerako. Namugamba nti saagala kubeera mugugu gy'oli wabula njagala tukolagane oba oli awo nkusitule mbeeko ewalala w'enkutuusa. Maybe we can be something in the future. Akuba manda. Njagala weetegeze firimu kakazi kattu kalemerako. To make a difference, I have to prove something to my family and myself. Kamugamba njagala kukolawo ekyenjawulo era njagala kubaako oba oli awo kyendaga famire yange nange kennyini ng'omuntu munange tonzijja ku mulamwa. Musajja wattu alemeddeko ali mu kukuba manda kaana kawala wabula nako kalemeddeko. Nagaye bagiyita mala, the loving ghost. Uliriza. I know in future when we succeed it will be worth it. I can't promise anything, but maybe we can just be friends. Just friends. Kamugamba nti siyinza kusuubiza kintu kyonna. At least I was yearning. Naye oba oli awo tusobola okubeera ab'emikwano. Just mikwano kyokka. Kisajja gwe togenda ewalala. Kakazi kattu kaasalawo. Musajja wattu olw'okulemerako. Kamugamba nti munnaye tujja beera ba mikwano wabula togenda ewalala. Jjukira kabadde kagenda ku ssomero. Musajja wattu yasigala amwenya olw'okuba akakazi kattu tebakamuganye. Naye kamugamba nti munnaye tujja beera ba mukwano. Yasigala awoomereza. Mukama weebale. Nazzaako edisetisize n'asalawo oba oli awo adde mu kujoginga nga bw'abadde akola. Nagaye bakayita mala, the loving ghost. Tugenda kukekkaanya bijje edike nze njituddemu kati twadde oluuyi. Waliwo mwana muwala eyali azze ku mudaala gwa maama Natalia abeeko kyagula yayita nti abeeno. Mukazi wattu eyali atunda yajja abeeko kyakaguza. Yamugamba nti njagalayo obundaazi bwa 5. Kano keetegereza. Njagala weetegeze firimu. Mukazi wattu yali yakola omudaala ng'atunda sumbuusa sako n'obundaazi. Kamugamba nti ompadde bwa 2 ate nkugambye ompe bwa 5. Mukazi wattu yagamba munnange ononsaasira kankuwa obulala. Jjukira yagamba mwana we Natalia tinja kutunda obundaazi nja kubaako byonna byentunda olabe nga mwana wange osoma. Kano kabubalamu ne kagamba bwebwo kyavaamu diza balance. Olindeko ompadde balance nga tawera. Kagenda okwetegereza ssente ate nga mukazi wattu balance gwakaddiza nga ne balance naye tawera. Mukazi wattu yagamba ndiko ki? Yagamba munange ensonyiwa ebirowoozo byandibanga biri wala. Maama Natalia yakola omudaala gw'obundaazi donut sako n'obuntu obulala. Mukazi wattu waatundira ebintu. Kano kejjawo
naye n'agenda manju. Njagala wetegeze firimu. Kati tudda ku mwana muwala gwe twatandise naye nga yolekera ekibuga. We yatuuka mu kibuga yabako wa staginga. Zaleta Morgan eyali ajoginga. Yasooka n'amuyitako. Katonda wange eno si malayika. Yasooka n'amwetegereza. I've never seen you before. Yamuga nti sikulabangako. Are you new in town? Nambuuza nti oli mupya ku kitundu kino. You could say that. Yamugamba oli waddembe okwogera bw'otyo. I'm Morgan. What's your name? Namuga nze Mogani. Ate gwe gwani erinnya lyo? Morgan. My names are important but where I come from. Yambuuza nti amanya gange ga mugaso okusinga wa gye nva. Okay. Where do you come from? Yambuuza kale ovaawa? I come from a place of memories of forgotten stories whispered in the wind. Yamuga nti nva mu kifo ekyo ekirimu emboozi singa ziba zikuyingidde mu bwongo ezitasobola kuvaamu. About Ono yamuga mune oyogerera mu ngero na bitontome sikutegeera naye nze waliwo ekindi mu mutima ekikonekitinga n'ogugwo. Mwana mulenzi Morgan yandibanga ali mu kuba manda omukyalo ono omulungi gwasanze. Wabula ffe abatandise firimu twakitegedde era ne tumanya mwana muwala ono yaani. Wabula naawe atannakitegeera tuula kalira bijje edike nze njituddemu. Yamuga nti tomanyi kubeerawo kwange wabula nze ndi kizikiza ekyokunsi kuno. that illuminates that your darkness. Morgan yagamba kale bw'obagga oli kizikiza nze kambeera ekitangaala ekigenda okujjawo ekizikiza ekyo oba oli awo nze naawe tusobola okuwandiika emboozi empya. Yamugamba nti tosobola kukwata ekyo kyotasobola kwetikka webale kundaba nakwogerako nange n'olwekyo tawanika ogende. Morgan yalemerako. Can I get your Nagambe bagiyita mala the loving ghost. Why beautiful now? Morgan yalemerako naga munna nsobola okufuna kanambako ne kumugaa nedda eyo gyerabire yatojja kugifuna. Namugamba lwaki? Morgan yalemerako naga munne tuyinza okubaako emboozi gye twongera okunyumya ne kumugamba gwe nkusiimye olw'okwagala okumanya naye munnange ebyafaayo ebimu byetaaga birekebwe nga we biri tozookusa kyebase. Morgan yalemerako n'awondera bamugamba neerabira oba oli awo gye wandaba. Jukira yatandikidde kaana kawala ka Natalia. Njagala weetegeze firi bagiyise mala the loving ghost. Eyo twavaayo twadda ku maama wa Natalia mukwano gwe yali amusazeeko. Abantu ababadde naawe kale ate oŋŋamba otya nti nkubuzeeko. Kati nno mukwano gwe eyali atuuse yamuga munnange maama Natalia ng'ombuzeeko onaaga mukazi wattundekaamu ekyo twabadde ffenna ogamba otya nti nkubuzeeko naaga munnaye neerabira. Njagala weetegeze firi naggambe bagiyita mala the loving ghost. Batandika okuwayawayaamu bo ng'abakyala abakulu. Kulamusa nga muddamu mweramusa buto. Kitegedde naye kaakati munaye guno omulembe gwa dootiko gwe gutumaliddewo ebya. Yamuga nti munaye no maama Natalia olaba nazzikuno ng'omuntu ne we yeetoolamu okugenda wali emmanju olukomawo ng'akubuuza eradde naye munaye guno omulembe ogwaffe ogwa .com gwe gutumaliddewo ebintu ebyo. Bayawayamu oba oli awo boogeramu bo ng'abakyala abakulu. Njagala weetegeze firimu. Abantu abo tebaagaliza nsiya. Abantu abo singa nfuna obuyinza bwe nti ne mbakwatako bwe nti nsobola okubasiba ne mukerere n'amwenya ebisumuluzo. Tutandika ne mukyala Nakasi akyaliddeko maama Natalia oba oli awo ku mudaala gwe gwakolera. Alina abantu bayogerako bantu kyabo wabula ffe abaakomekkereza episode esooka munnange twategedde abantu bayogerako nti omulembe gwe tulimu guno ogw'omuwawa abaana bakuliza oba bakulizibwa ku mpisa munnange ezitali nnungi abateekako TV ne bateekako zifirimu ezo ezisyonoona abaana babantu oba oli awo bayogerako. Njagala weetegeze firimu yazze kukyalirako mukyala munne maama Natalia
bali awo banyumyanyumyamu ku mudala gwe gwakolera nga bwe kubagenda mu manju agenze kusala okitegedde kusala byayi ng'omutali kati nno baali bagamba nti omulembe gwabwe ogwedda munanga ate gwo tegulinga guno oba oli awo gwe tulimu nti omukulu we yali agenda manju abakadde abamu abakulu toyinza na kumanya ddi lwagenzeeko mu manju naye munanga abaakati omwana agenda n'akulengera ng'ogenda mu oba oli awo eri gye bayita kaabukyafu n'omwana naye n'agoberera musibyemu yakaveera ngamba kateni wabula ye omukulu yagamba nti ngenze kweyamba naye munanga owakati omwana we amugamba nga bwagenza okukola emirimu n'ebirala bali mu kwogeramu oba oli awo omulembe guno gye gukuzibbwamu n'engeri gye bakuzeekuzeemu naddala abaana abato bye balaba mu nsi munange byebyo bye batwala bali mu kunyumyanyumyamu mukyala Nakasi awamu ne maama Nataliya oba Nataliya kyokka badde nerabidde neki kikyate mukyala Nakasi ng'osekenze wakyo olugambo lunsingira embaga etanyumye mwana kakati ndo mukyala Nakasi yali ayina kyazze osaba oba oli awo mukwano gwe maama Nataliya badde bakyayogera ku kaamugwanya oba oli awo ne kabini n'ebintu ebirala kati yannyonnyola kyazze omusaba mbadde munange enzize onyamba ompoleyo siringi 10 ompoleyo koko ne ku bundaazi bwa 10 ngende nywere ku kyayi munange embeere kakati ndo munange ye mukyala Nakasi yatandika okunnyonnyolera maama Nataliya ebizibu namugana ekindeese mbadde nzize ompoleyo nusu 10 oba ompoleyo obundaazi ngende nywere ku kyayi kakati nekuba omunaku tekya oyinza okugamba eri wa mukyala oba maama Nataliya wokka naye munange newa mukyala Nakasi nayo gyeri ono yamugamba nti munange obundaazi obwo bwolaba obwabadde ku luwuzi nabwejjeko okumanya neemazeemu n'akabokisi nakamenyemu embadde nsuula obunusu nempaayo omwana wange asome siina ssente kakati ne maama Nataliya onono yakamutema namugamba munaye nange obusente bwembadde nabwo nabwejjeeko mwana wange Nataliya agenda oba oli awo asome n'akabokisi nakamenye ono kyava alengera zinaga mpa ku ezo ebirungo kadako just buno siringi 10 naawe waliwo abantu abamu munnange bo ng'ate balowooleza mu nsawo y'abalala mu kifo okulowooleza ew'abalala oba okulowooleza mu bo bennyini munnange balowooleza mu nsawo ez'abalala mukyala Nakasi yalowoozeza nti munnange maama Nataliya oba oli awo ali bulungi onamugana edda sente zaye sooka ozireke kyonna kyakutegeera kikumanyi nze mbadde nkuwolereza naye siringi 10 olwo oluyawo osoose kuŋŋama nga bwe zikuweddeko okumanya abantu si bangu mukyala Nakasi lwamumya 10 ate munnange anyiize bunyiizi atandise kuyombesa maama Nataliya tamanye nti naye mukazi wattu watuddeawo wasirikidde naye ayina ebizibu bye bijjo babikwogerako ku kyalo kuno naye nga nze nkuwolereza nende siringi 10 yamugamba nti munaye nze mbadde nkuwolereza ku kyalo bakumanyi nga bw'oli omulogo kakazi gwe nawe oli muntu oyo wesemberezeka nti n'oli munnange kati nno mukyala Nakasi yavaawo akukkulumira oba oli awo maama Nataliya onyimye 10 kyokka ng'olina ssente genda mukazi gwe oba oli awo abaakutenda obulogo mukazi wattu yasigala yeewuunya mukyala Nakasi gw'abadde ayita mukwano gwe ate munnange omulangira obulogo kati tudda ku Mogani n'ebyokujoginga yabivuddeko wabula awondera mukyala gwe yasabye essimu n'agimumma yamubuuza owaaye kiki ng'onnemeddeko Mogani yagamba mukwano nsaba kanamba ko Mr. Handsome. You know you're handsome, right? What if I don't give it to you? Seems you're going to follow me until that. Bwamugamba nti munnange musajja mukulu kati namba singa sigikuwa ogenda kungobeera ekitundu kyonna. Don't easily give up. Mogani yagamba sinja kugobeera yonna gy'onoolaga ate nze ndi musajja atawanika bwe kituuka ku mukyalo omulungi nga ggwe. You get whatever you want. Gwamugamba ojja kufuna buli kimu ky'oyagala. Mostly when it comes to mysterious girl like you. Mogani yagamba nti kituufu ate bwe kituuka ku mmwe abakyala abalungi kisukka. Okay. Gwamugamba kale. Give me your phone. I put in my number. Mpe simu yo nteekemu ennamba yange si gy'oyagala.
musajja wattu yajjayo essimu ye olwamala omuwa essimu yagenda n'afunako kanywa atudde wansi ekyo nakyo kiwedde aba ali awo agenda okuleba omulungi nabadde simanyi nti ate naye wazze ongoberera munange sategedde nti naye wabadde ojja ongoberera atiddemu omuwala gwe yasaba ennamba y'essimu ate amulaba wano emabega we mwekwanyakwanya nnyo For my number, right? yes And you didn't call me. bwamugamba nkimanyi weewuunyiza okuba ng'ondaba wano wansaba ennamba yange y'essimu era tewankubidde lwaki nagamba nabadde bize Now, no need to call me later. Just get your phone and dial in my number and call me. bwamugamba kati nedda togenda kunkubira gwe wooyagalira geyo essimu yo oteekemu ennamba yange onkubire kati My precious Morgan. If you don't call, you will learn that time is so precious. Morgan yagamba kati singa sikkubira ogenda kunkola ki ne kumugamba Morgan singa tonkubira kati ojja kutegeera nti ddala ensi eriko bannyinibo era waliwo omuntu asobola okuteekako puleesya temujja kuddamu oba oliawo okuzannyira ku bantu abavubuka mwenna abasaba abakyala oba abawala ennamba y'essimu Morgan yeewuunye naga bukyanga nkwana ate oba oliawo nakwanyeemu ono musajja wattu najjayo ennamba y'essimu akubira omukyala amugambye nkubira kati ng'ondabako ŋŋamba byonna byabadde oyagala okuŋŋamba yagikubako ne gugikwata Here's Morgan. bwagamba lo Morgan I'm sorry guno si musambwa guno and called you Morgan yagamba onansonyiwa Accepted. munnange sakkubidde onagamba nkusonyiye najjako essimu Is that all? wambuuza okola ki biweddeyo Morgan nagamba kyekyo biweddeyo Call me and tell me what you want. Morgan yeewuunya Call me again. why I told you not to ask me questions. yamugamba nti biweddeyo Again, Morgan. ŋŋamba byonna byoyagala okuŋŋamba Call me. owulidde ŋŋamba byonna byobadde oyagala okuŋŋamba anti wansabye essimu yange musajja wattu Morgan n'atya yabuuza ebibuuzo ne kumugamba munnange tombuuza ebibuuzo bya kisiru ebyo nabiggaanye n'addamu n'agukubira agenda kwogera biki musajja wattu atiddemu yebuuza oba guno muzimu oba musambwa I was thinking about you yagamba nti munaye madde nkulowoozaako Or yenna ng'atidde n'okukankana ng'akankana What else? nabagambye munywere mwabakalabya ekiro kubira ab'ewaka bakukime they went gwamanyi woonooyita to be the first musajja wattu akankana n'okutya atidde that sounds so beautiful. What else were you thinking? wamugamba nti byoyogera byonna birungi obadde olowooza ki kikira kyoyagala okuŋŋamba I would like musajja wattu nga n'ebyokwogera to know someone amazing like you and I want you to know that your laughter is my favorite male. Morgan yatandika okukwana n'agamba muno enjagala okitegeere nti bw'oseka oba n'omwenya Make my day. munnange nze mbeera musanyufu oba oliawo kyekyemisana kyekyeggulo kyange musajja wattu n'ebigambo ayiiya biyiiye omanyi okusaba omukyala ennamba Hey, najja wooli n'agamba kakati nkubira byonna by'oŋŋamba n'agamba nja kukuddira ne gubulawo tannalaba nti gugenze agenda okwetegereza ate nga weeguli byonna bino abadde abirowooza bulowooza bwe gukutte ku ssimu ye munnange gumuwadde oba oliawo ebyo ebiri mu maaso ebigenda obeerawo Morgan yatyamu maama nnyabo guno gwandibanga muzimu oba musambwa muddamu okumanyiira abantu ne gwetereeza eyo twavaayo bagiyise mmala the loving ghost kati tudda ku ssomero oba oliawo mwana muwala Natalia
gy'asomera. Tulaba bano okuli Samantha ne banne oba oli awo kiraasi zaali ziwedde nga badda waka. Ono yamugamba nti kwata ensawo yo nk'oyo gikwata. Namuga tosobola kukwata nsawo yange kale kanyiwe masa. Oba oli awo Samantha. Nono gwagiwadde yagigaana kyava alengera ono ayitawo. Yamuyita ati Natalia. Soko oyimirire kakazi katone kakyuka oba oli awo kadde ewa mikwano gyako abakayise. I have to go back home. How are you? Yabaga nti muŋŋamba ki obudde bugenze nina okudda ewaka. Quite good. How about yours? Good. So, there's something I want to discuss with you guys when Natalia is also here. Kati nno baamubuuzaako naye n'ababuuza. Yabaga nti nina ensonga njagala obbagamba nga ne Natalia oba oli awo ali wano awulira. Active. Okay. What's going on? Please tell us what you have to be filing. No, nawe tondeetako kajanja. Natalia yabagamba tubuyire kyagala otugamba nze nga sinagenda kubanga obudde bugenze onaka toleetako kajanja. Ne Natalia ano naye si mwangu ono yatandika obbannyonnyola. As we usually do. And seriously, Nat, you've been buried in books for way too long. Kati nno baana bawala bagamba mwana muwala Natalia ebitabo bibadde bikutwalidde obudde. Munange nkyanga bweri weekend. Assignment due tomorrow. I can't just drop everything to go to a club. Bali bamutwala ku kirabu enkya ku weekend. Mwana tunabagamba nina emirimu egy'okkola siyinza kugyonoona oba kutwala budde obwo kugenda mu kirabu. You are so rich sugar daddies and they can change our lives. Let's take care of that. What's who told you I'm interested in sugar daddy? Baana bawala okuli Samantha bamugamba nti muneewe ogenda eyo mu bbaala ofunayo bisugar daddy ne bikuteekamukko ku nsimbi ezisobola okubeezaawo. Kalagamba ne abagambye nti nze basugar daddy mbaagala. Virgin in this generation is totally cursed. Kano kamugamba nti munnaye mu generation eno gye tulimu okubeera ng'okyali mbeerera kiba kikolimo. Man wants to marry a woman who is still virgin in this generation. Bayongera omugamba mbu tewali nno mukyala oba musajja asobola kuwasa na kwagala mwana muwala ng'akyali mbeerera. Ku mulembe guno gwe tulimu mukazi wattu Natalia oba oli awo mikwano gye jagala omutunuza mize emibi. Njagala weetegeze firimu nagaye bakayita Mala vijja edike nze njituddemu. We are not asking you to change who you are, but you're stuck in books. Bamugana nawe Natalia beeramu. Togamba nti onoogenda mu bbala ogenda kukyuka naye obwongo bumalidde nnyo mu bitabo. Sure you will. Beeramu naawe. I appreciate your concern. Thank you. Thank you. But we have different priorities. My education and self-respect come first. Kalagamba nti mwebale nnyo byonna bye mwogedde mbiwulidde naye buli omu abaako nekyayagala. Kati nze okusoma kwange kwe ngenda okuteekako essira n'olwekyo mikwano gyange bye muŋŋamba sigenda bigenderako. Mwana muwala Natalia abiganye. Bano bamugamba weeyita kinnyabo. It's peer pressure. Aren't we your friends? Okay, fine. So what? Fine, my dear. Kati nno kano kabagamba nti mmwe ekibakaka okola ebyo gurupu zammwe ze mulimu oba peer pressure yammwe yebakaka okwagala okukola ebyo. Bano bamugamba gwe nno nnyabo weeyita ki wandibadde ogoberera bye tukugamba. Yes, you are. Mukazi wattu Natalia batandika omuyisaamu ne bamusekerera ye abagamba munnange sigenda kugendera ku ebyo oba oli awo bye mwagala oba bye muŋŋamba ŋŋende. Yaganze ŋŋenze. No, thank you. Bye. Kalagamba kale mwebale nnyo obudde. Naga totwebaza na twebaza genda twala obusikaati. Sirabangako kawala kano kasiru kabalagavu. And she's there bragging. Gurupu y'abasamantha ngeno si nnyangu. Natalia abagamba nze sigendera mu ebyo bipiya puresha byammwe mu bbala gye mwagala okuntwala munnange nze sibigendamu. Wama Samantha kwata ensawo yange tugende. Bwe batyo baatambula bawala bano bandibanga munnange sibe balungi oba oli awo okubeera nabo. Njagala weetegeze firimu nagaye bagiyita Mala The Loving Ghost vijja edike eyo nno twavaayo. Twadda maka agamu waliwo yali asooba musajja wattu ali mu galubindi yeesomera ali ku ssimu ye. Ono asooba oba mubbi neno n'omubbi ow'emisana nno.
Mivubuka kulukulu musajja wattu tabiriiko oba yali talaba ali ku ssimu ye ono n'asooba alabika talaba akyasooba kyava muyisaaka engalo mu maaso ono teyabifaako ono talaba n'asooba mpola mpola teribanga lindaba nga linsaagisa lifuula eritandaba teriraba sya neyeetereeza ono talaba n'atambula mpola mpola n'amuyitako ono yeefudde atalaba kompyuta eri wano n'ateeka mu nkwawa n'ajjawo olubaawo bonnere n'adaputa musajja wattu ali ku ssimu teribanga lindaba biriwo ebirala mwabitaddewa eno si dikoda neno n'omubbi oba oliawo omusajja wattu yali amumanyi ne remote nekana akasimu kamapeesa bajja kampaamu kivumbi maaka ajja kampaamu 5 kati ne bino ebiteekako wuufa ono n'omubbi n'essimu kati abajjawo essimu ono n'azuukuka n'agamba tono zanalaba agenda olaba olowooza kikyo katonda wange otwalawo essimu yange bwekivumbi otwalawo essimu yange otwalawo essimu yange okwataganye n'ebintu byange laputopu yange ogitwalawa okwataganye n'ebintu byange laputopu yange ogitwalawa abantu nga mwekazi ono yamubuuza nti olaba nkulaba sajaga siraba oli musiru olowooza sikumanyi kobajjako teka wansi ebintu byange ono yeewuunya abadde alowooza gwazze okubba talaba olaba gundi teka wansi essimu yange wadde ogitwalawa katonda wange n'ebintu byange bizeeyo yamugateeka wansi ebintu byange bizeeyo byonna mukitabani kya mama Natali olowooza sikumanyi nayitawo kati abadduka mulyango wano bwe yasanga baali gwe olowooza tetukumanyi abadde aze kubba ku muliraano abadde alowooza oba omusajja wattu talaba empi kyekyaddirira oba oliawo tunaabirabamu episode enaddako vije edike nze mbaddewo I'll try to take you through the pages. I'll try to give you beautiful memories. So I tell you, keep on trying, never give it up. It's never late for love. As long as you're still breathing, the love of your life will come along. And I tell you, keep on trying, never give it up. It's never late for love. As long as you're still breathing, the love of your life will come along. I've been single for nearly half my life. My soul was lonely, lost into the desert. I've been searching for nearly half a decade, but since you came, I'm not single. Maringalota ngamanyi anytime. Ojagenda ngabaliwe bakola. Naye buli lwe nkyuka nti obeera wano baby. Segere umpambatira. So I tell you, keep on trying, never give it up. It's never late for love. As long as you're still breathing, the love of your life will come along. Affection is a rare commodity, compared to gold, compared to diamond. And if you need it, you will have to
find you. You took away the cold, lonely nights. Every time I wake up, you're here by my side. Thank you, and I wanna tell you, baby, I'm here for you now and forever. And I tell you, keep on trying, never give it up. It's never late for love, as long